tuli na maama Fulufiga era nga ono bakedde mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubaako enjiguliziganya gye boogera oluvannyuma lw'omukulu Ssaanya okuvaayo n'agamba nti omukyala ono yamukozesa ensobi ez'enjawulo era byonna ebituukawo muganda wange mukwano gwange Fulufiga ye bireeta. Ssaanya agamba nti teyali ready kwogera byayogera wabula Fulufiga yamulimbalimba n'amutegeeza nga bw'agenda okumutuusa abakulu basobole omuwa akasente yeggyeko embeera y'ekkomera era abeeko ekyenjawulo ky'atuusaako naye kyamugya enviiri ku mutwe nti ono teyakisobola era teyamutuusaayo wabula yamusindika busindisi mu kawooteri. Bwe batyo bakedde ne basalawo basisinkana omukulembeze w'eggwanga balabe oba alina ekyenjawulo ky'asobola obbayambako mu mbeera yaabwe ne mu by'okkola byabwe okulaba nga batereeza eggwanga ate era n'okwetondera buli omu gwe baanyiiza. Ssaanya agamba nti ebigambo bino teyabyogera mu mukwano, teyabyogera mu kwagala wabula yabyogera okulaba nga abaako ekyenjawulo ky'ayamba era teyabyogera mu bubi nga ye bw'atusuubiza, yabyogera olw'ensonga. Twongera obajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe yonna gye muli gye musinziira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine weewaawo alwana okulaba nga tubaako ettaffaali y'enjawulo lituusa ku ggwanga, nga tubaako ekyenjawulo kye tukola okulaba nga tutereeza eggwanga, naye n'abamwetoolodde abalabe abamulwanyisa nabo bangi. Twalaba mukyala Fulufiga kaakola buli kimu ekisoboka okulaba ng'asiga erinnya ebbi eri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Bannayuganda ne mu bantu abalala. Tekyateewuunyisizza nnyo era bano abakulu be bamu bagenda mu maaso n'okukola bye bali mu kkola. Kale tusaba tulwane tubeeko ekyenjawulo kye twegattako ate era twefueko okulaba nga tutereeza eggwanga. Tusuubira nti tujja tutuuka ewagomvu era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Ssaanya nno Bannayuganda tebakulinaako buzibu wabula ggwe n'abakukozesa ensobi mwe mweyinako obuzibu. Bannayuganda bali ready nnyo 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 kuddamu okuwa omukisa n'okuwuliriza kubanga twakimanya nti wali w'amaanyi, wali oyagala nnyo eggwanga lyo era wali okola buli kimu ekisoboka okulaba nga eggwanga lino linunulwa. Oguma n'obeera mu kkomera ebbanga lyonna naate munnange mu kaseera akatono ne bakuwabya. So Bannayuganda bakyali ready okuddamu okuwa omukisa ne chance okulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Era tulina okukkiriza nti omukisa gwaffe n'ebyenjawulo ebigulimu tujja kuddamu tutambule eggwanga lyaffe liddemu linunulwe. Tulina okukkiriza nti keekano akaseera akatuufu Munnayuganda kalina okulwana, kalina okukola ennyo okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe n'okutambulira wamu ate mu mbeera y'emu. Olwaleero ndabye abantu bangi, ndabye Ssaanya ng'avuddeyo ng'ayogera ng'agamba nti baamugamba okwogera ebigambo ebyo era baamupromisinga nti bwe batabyogedde bajja batta oba bajja basiba. Kati kino njagala kibagamba nga nkibagamba ku kyemmanyi. Mwenna mwali wano nga pulezidenti akutte akazindaalo oba yali Kavule. Olunaku lwe twategeera nti Olivia Lutaaya yateebwa, twategeera nti bannaffe abalala baateebwa naye baabawa assignment endala. Ne bw'obeera ggwe okuggyako ng'oli mubi bubi, okuggyako nga tobeerangako mu kkomera, njagala musaasire omuvubuka gwe bayita Ssaanya ne banne abamaze mu kkomera emyaka 4. The kind of torture, mentally, psychologically, physically, gye bayiseemu. Nze kamwa koogera naliko ne Ssaanya. Nali ne Ssaanya ne ttiimu eyo gye baata kubanga bali bannaabwe abalala baabaleka bali Kitalya. Bano abasigadde Ssaanya ne
ne Swaibu ne munnaabwe ffenna twali awo Luzira ku remand. Ebintu Ssanya byayogedde leero kino kankibagambe nga ntya Katonda. Ebyo ebintu byayogedde byonna bituufu. Kuba nange olunaku lwe nali mu kkomera Ssanya yaleeta lisiti ng'ayagala kunteekako ne munnange bwe twali ku musango gwe gumu gwe batuvunaana gukyali mu kkooti. Omanyi tulina okutegeera ebintu bino kuba nze physically nali sirabangako Ssanya, twali tetwesinkanangako. Ebiseera byange byonna nali Bulaaya nga mulaba bulabi ku social media, naye we bansiba nafuna omukisa nti baatusibira mu kkomera lyerimu. Ffenna twali ku remand awo Luzira. Era president yakola statement n'agamba nti abantu baffe bano ne banaaba bavuddeyo mutegeere embeera gye bayitamu. Ffenna tuli wano naye tewali muntu asobola kutegeera. Abo abaana boolaba baatandika okuba konvinsinga okukkiriza emisango gino emabegako mpaka lwe baatuuka ekiseera ng'ekkomera mbabuulira mazima nga ntya Katonda, omuntu atabeerangako mu kkomera. Nze olaba Ssanya oyo twabeeranga mu kkomera nga tetwogera na kwogera naye nga bw'ayita wano nze mpita wali. Naye bwe baali bapulaaninga okuvaayo kuno naliwo, era ddiiru we baagireeta naliwo, era namanya engeri bwe yatambula. Kambabuulire Ssanya oyo mumulaba ayagala kye bayita National Unity Platform ne President Kyagulanyi okufa obufi. Ebyo byonna byabadde ayogera byabadde alina okwogera nga naffe batuwamba. Gw'omanyi abamu twavaayo tutya mu CMI, bwe bakutwala wali ku CMI. Kati mwe kambabuulire bakomrade, ku CMI wali oyina kwogera bakulu abo bye baagala, oyina kwogera bye baagala in order okuva waggulu awo, kubanga bw'ogaana you don't know the kind of torture eri waggulu awo. Ffe abamu baatuuka n'okutubuuza nti President wa Uganda yaani, ne tugamba nti ye Yoweri Kaguta Museveni, in order to survive okuva mu mikono gy'omulabe. But you don't know the kind of torture eri waggulu awo. Those guys are not human. Abo bagayi si bantu. Gwe nsobola okugamba olwaleero nti muli wana abamu mufunye ne bulangiti mwebase, naye eri waggulu waliwo abantu abakaaba. Anyway, ebintu bakomulira badde nsaba olw'obulamu bwaffe abamu, kuba tuli wano Uganda. Bwe tulifuna awantu nga tulina okyobola okwogerera, abamu tukumwe tujja babuulira ekiri mu Uganda wano, ojja na kwewuunya. Waliwo ebintu gwe byensobola okugamba nga tosobola kukkiriza nti ne mu Uganda wano mwebiri, naye nga mwebiri. Gwe wali olabyeko omuntu gwe basalako okutu, wali olabyeko magalo ennene, omuntu n'agikuteeka ku kutu n'akunyiga bw'ati n'akusala. Wali olabyeko akatebe ak'amasannyalaze ne bakateekako omuntu ne kamukuba paka lwazirika. Bannange mutuleke. Olaba Ssanya oyo mumuleke, temumusalira musango, mumuleke, wabula just mumuteekeko maaso. Ssanya ye yakyuzinga okwogerera banne, kyova olaba nti yabadde atambula mu mawulire yekka nga yayogera. Mbagambye naliyo, si byakulimba, si byakuwaayiriza, naliyo. Bakomrade just lwakuba tubeera wano, naye nsobola
waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda wano nga toyinza na kubikkiriza mwana. Toyinza kubikkiriza nga ne bw'okigamba omuntu agamba nti owaayiriza. Owaayiriza. Era nga kiba kizibu nnyo unless ng'omuntu bamututte n'abeera kaawo. Ate jjukira ffe abamu Katonda yatuyamba buyambi. Era Kyagulanyi oyo Ssentamu alyokanga n'abeerawo. Omusajja oyo omulaba aleese ebintu bingi nnyo okukyuka wano mu Uganda. Ti abasajja abo tebakyatulugunya nnyo bantu. Kubanga nze nzijjukira lwe baali bankuba. Abasajja bankuba ne ntuuka okuzirika. Omusajja omu ne muwulira ng'agamba tokuba nnyo human rights, Bobi Wine brought problems here. Namuwulira mu matu gange. Oyinza okuba nga tomanyi mugaso gw'oyo Kyagulanyi Ssentamu. Naye ndowooza abamu twawonako buwonyi bwakuba nti omusajja oyo alina bye-exposing. Kati ate saasira basanya nti bwe baabakwatira abasajja abo baali babi nnyo nga bw'okiwulira. Swaibu bw'ali kulaga oyo Swaibu oyo mulaba oyo. Swaibu yali atambula. Baamukuba takyasobola na kusiba musulo. Tasobola kusiba musulo. Yadde eddakiika emu gumuyitamu buyisi. Bwe guti. Tasobola kuyimirira. Era ne mugundi mukomera bwe twalinga mukomera nga ye baamukkiriza n'okumukkiriza akole ku exercise atambuleko. Bakomulede. Abasajja betudiringa nabo. Mwaba mugane mututunulira wano naye tuyina ebintu bannange abasajja abo. Abasajja abo si bantu. Abasajja abo si bantu. Abasajja abo baatukola ebintu. Abasajja abo baatukola ebintu. Abasajja abo baatukola ebintu. Abasajja abo baatukola ebintu mwana. So, nze bwe ndaba Sanya sobola namusalira musango nze mbabuulira. It is he who knows it that feels it. Nga tebanaba kukwayizoleetinga kuteeka wali bwomu. Toyinza kumanya. Nze mbulamu bwange baali tebansibangako, sikolangako ffujjo mu nsi, sibeerangako na mu kavuyo. Naye abasajja abo waggulu awo kusiya emwayi awo. At least bakusibira ku poliisi ne batakusibira kusiya emwayi. Bakutwala ku poliisi n'osula awantu nga yadde muwunyirirwa ekidoli naye ne batakutwala awantu awo. It is terrible. Abasajja ne bakuta osigala oli tortured for the rest of your life. Ne bakuta buti. Bw'obanga teweebuildinze ne weekumaakuma oyinza okuwungira ddala obulamu bwo bwonna. Kati gwe saasira abasanya baabakwatiranga abasajja bakitegedde nti babadde babasajja baagala kubasuuza mugaati. Mwesanya mumutunuulire butunuulizi. Mumubale kubanga mulina kapasite esobola okumutunuulira naye temumwegobaako. Sanya sitafaanana ng'ono omuvubuka egundi ono eyeeyokya paasi eyagamba nti baamwokya paasi. Those two people are different. Sanya mu mutima gwe ne bw'okola otya. Sanya ayagala nnyo enkyukakyuka mwalaali mullo. Nga sikweyogeza sikwejubisa nali nabo twali ffenna mu kkomera. Mmanyi ne bwe baleeta ddiiru eyo Balamu ye yagireeta. Mutuufu ng'abaana bakooye ekkomera.
nange kennyini olunaku lumu mukomera lubange ennaku 100 mu ntaana kyobala nti bwe ntulidde abantu kagala mumuleke actually ne president yagamba abantu abo tutegeere embeera gye balimu tutegeere embeera gye bayitamu nze nsobola okunyumiza kubanga nali mbaddeyo nsobola okunyumiza kubanga ekkomera nalibeeramu nali mbaddeko ku CMI manyi ekiriyo manyi n'essaawa zino kye bali mu kukola manyi n'amaziga agali waggulu awo. That is why ebiseera ebisinga ffe tukyuzinga okuba wasaidi eno ey'okumwenya naye amazima gali nti abasajja abo baatukola ebintu by'otayinza na kukkiriza. Omusajja yansamba yankuba ekintu yankuba wano nempulira ng'obulamu bugenda nenzisa omukka omulundi gumu nensirika. Omulala n'aleeta magalo eyo sirigyerabira yali nnene bweti n'agiteeka ku kutukumu neŋŋamba Mukama afudde. Neŋŋamba Mukama afudde. Balina ruumu mwe bantwala nga bansibya akagundi omusajja yankuba mu sekendi emu nga ntudde wansi nga sikyategeera. Bakomuredi mutulaba kusinika mannyo mutulaba kwekazaakaza wano naye just tuba tubuzaabuza tokyeri. Kati fe abamu abamanyi kutokya y'abasajja abo sanya mumuleke mumuteekeko just mumonitarinzi ate kati mmwe bayinanga abasobola okumudifendinga. Abo abaana bonna bemulaba abo they paid a very heavy price. Abamu obulamu bwabwe tebuliddamu kubeera bulamu. Nze kyobola basanya abantu abasinga bamukubanga nze wali ondabyeko nga mukuba kubanga nali naye nali nabo. Nze nategeera ne mmanya ekisinga obukulu kuva mu kkomera wali kuva mu mikono gy'abali basajja. Era gana amagezi nga bawa buwi bakomuredi. Abasajja abo bakukwatanga tulaga maanyi beera mukakamu kubanga ku ssaawa eyo okkiriza obagaana be balina obulamu bwo. Be balina ki? Obulamu bwo. Era tokakanyalanga tolaganga mb'oli wa kabi gonda kubanga ku ssaawa eyo they have your life. Basobola okukola kyonna kye baagala. Ate nno waliwo ebifo by'osobola okuzanyiramu noga nti ogendayo. Tewali muntu asobola ku accessinga CMI. Tewali. Tosobola gendayo. Tosobola na kutuukayo. Kakati lwaki nziza okwogera ku kintu kino? Nziza okwogera ku kintu kino kubanga bangi nnyo mbalabye bazze mu inbox yange bagamba Saba oyogera ki ku kyasanya okubanga avuddeyo n'ayogera. Kirungi nnyo n'ayogera bayiyawo. So that in case ne bw'aba afudde mumanya
wakati wekyolina okumanya nti ali mu target. Ochege ali mu target already. Mumusasire agenza okulaba nga gyalina okuddukira ye waffe. Gwe nkugambye mumukirize naye just mu monitoring kyokka kimala. Kyokka kimala. Nabali abaana abalala. Of course government yebe bataddeko embeera naffe balina ebintu ebimu bye batuteekako munnange. Balina entiisa gye bakuteekako nga just olina kwewumbawumba otandika okukkiriza nti ya. So nze sigenda kubeera nga muntu nga balala basalira Sanya gundi musango. Kubanga nze nkimanyi nti bwe twali mukomera Sanya yagamba nti yajja kubizanya. Bane ne bagamba ffe tetujja kusobola, ye n'agamba nti nze nja bizanya, ekikulu twagala kuva wano. I was there. Kugambye ne bwe yali atambuza listi naffe yatuteekako ne muyita ne mugamba Sanya nkwegayiridde. Nzija ku listi yammwe kubanga tuli ku misango gya njawulo. Ne bambuuza, actually bambuuza n'okumbuuza, gundi oyo yambuuza oyo Muganza. Nambuuza nangamba Masaba. Bwe babanga bakuwadde opportunity ekkiriza omusango ove mu kkomera, okola ki? Bambuuza nze era Muganza yambuuza. Ne mugamba Muganza nkubuulire, yadde bagamba nti abazira nti bw'obeera mukomera obeera muzira. Yes. Naye kankubulira ekintu kimu. Kyonna ekisobola okubafulumya wano mukikole. Ensi muli ginnyonnyola ate abategeera balitegeera embeera gye muyitamu. Nabawa amagezi ne mbagamba nti kyonna ekijja nga waliwo opportunity efulume ekkomera. Banaye mwe kambabulireko katono nnyo ku kye bayita ekkomera. Ekkomera bakusibireko no makomera g'abazungu ago nti onaasulako ku ddeeka. Naye amakomera ga wano n'okugatunulamu obutunuzi bwe gati olwala. Gwomanyi kyekitegeeza okugenda okwebaka ssaawa 9 ez'olweggulo ne muyingira mu ruumu ssaawa 9 ez'olweggulo akawungeezi nga muyina kuvaamu nkya ku ssaawa 4. Ruumu emu mulimu abantu 100, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15. Actually amakomera ga wano mu Uganda gonna gajjula. Ruumu gye nali nsulamu A5 twalinga mu 112. 112. Naye ng'onoonya ne weebaka ne wakubula. Nze nawulira nga bagamba nti akagongo nga sibimanyi anti lwe natuukayo. Ti bw'ozuukuka bw'oti okwetakulako obwetakuzi n'omala ova mu ggaali bw'oti toyinza kufuna wantu w'ogenda kwebaka. Mwenna muno n'akwebakako ng'akutunuzaako akabina ku nnyindo ng'asobola n'okubbira omukka naye nga tolina nawe ogenda kukuloopa. Nosula n'omuntu mulwadde akolola ayina akolola n'akusiiga endwadde z'otamanyi na kumanyi. Olulwadde ogenda ku kiliniki ku kantiini eyo gye basimanyi bagita kiliniki ne bakujja mu layini ne bagamba gwe toli mulwadde katukole kwoli. Kyokka ng'oli mulwadde muyi. Amakomera ge Uganda wano. Kati ate Katonda ffe yatusaasira busaasizi nti
twali ku remand naye musabirenga nnyo abaana ababali makomera era bwofunanga akadde yadde oli musama ngozeeko e Uganda abaana abwe mulabaawo bamacheta abo baani ofunanga yakadde ne mugenda ne mbakyalirako mukomera otuuka okujulira omuntu okujja okulabako yadde talina kyakuleetedde ffe twabeeranga mu katimba ali nga tulinganga baana bato olowooza obaani anajja okukyalirako era nga bwolabo n'omala owulira nti bakusomye ku linnya ly'essanyu ly'owulira nti waliwo aza okulaba n'oyambala ako kagundi akagoye akavisita naye omanyi akaruumu akatono okubeeramu abantu 112 114 nga temusobola na kusa. For heaven's sake, you cannot even breathe. Sirierabira omusajja omu yatusanga n'agamba nti nze yabatuma mukole emisango. Naye nga ate abamu munnange bagamba nti nga tetulina na misango gye twali tukoze. Kuba amazima gali nti nze amazima ga Katonda abasajja bankwatira bwereere ne bankyuliza bwereere ne bantulugunya kubwereere ku kintu kyesiina kyemmanyi yadde n'akatono gw'otyanga omuntu nze era kyobola neewuunya abantu mweno gavumenti temu ovanga ku muntu akusomera omusango nga togukolangako toguzzangako. Nze natya abasajja nga bansomera omusango nga baŋŋamba Masaba Faustin aka amanya gange ne bagasoma ku lunaku bwe ruti wali mu kibangirizi bwe oti ne ŋŋamba Mukama Katonda wange kaali n'olwekyo bakomuredi ebimu saagala bigendamu kuba musajja wattu nkyaripootinga ne ku kooti nkyagendayo omusango bakyaguwulira. Naye ekindeese okubagamba ebintu bino byonna sanya mu mulabe bulabi naye jasi muteekeko amaaso temumusalira musango. Pulezidenti ekyo ekigambo naye yakyogera n'abaga nti bannange nabana abakkiriza emisango mumanye embeera gye babaddemu accept them nga we bali. Omuntu okumumonitaringa kyangu nnyo. Ate ekirala mulina okuyiga n'okukola ne balabe bammwe kubanga oyagala toyagala. There is a time when you need to borrow when you need to borrow your enemy's idea. Wabanga sanya bamutadde muffe kutubega oba kubaako kyakola osobola namwe mumubege musobola. Naye nze wamma njagala basaba omuvubuka oyo mumwanirize omulago omukwano batoke gwenge yali abaddeko mu kkomera singa obadde oli wano n'ojja ne tunyumyamu abantu ne bamanya nti ebiseera ebisinga ffe n'abamu be mulaba wano bakomuredi kisa kya Katonda naye twandibadde kati tukyali eyo mukundi. So sanya kulikayo muganda wange tumanyi nti obadde okolera ku mpiso tumanyi nti ebyo byonna abasajja badde babikugamba obikole kati option oyina egi bw'oba osazeewo okudda waka ddira ddala ewaka tobeera na bigere bibiri tolinnya eno n'olinnya n'eno. Abannayuganda abategeera abamanyi kye muyitamu abamanyi kye tuyitamu bajja tegeera bategeera. Era nze saagala kusanga muntu ng'okubasanya abo kati basanye omutima gwe balina ku gavumenti ondaba nze ondaba nze kati nayo nooneka kuba kati simanyi lwe bananona simanyi lwe bananzita simanyi biki kati ndi awo bwentyo nayo nooneka bwentyo. Era abantu